Ekidyeri kya MV-Ssese kyatandika okulaga nti kirina obuzibu mu kusaabala bwe kyali kiva e Bugoma ku bizinga by'e Kalangala okudda ku mwalo gw'e Kachanga era nga kyali kyetisse ebyamaguzi nga kw'otadde n'abantu. Ekyaddiridde bye baddukanya ekidyeri kino okulangirira nga bwe kiyimirizza engendo zaakyo kimale okuddaabirizibwa. Kyetaagisa tusooke tukiwumuze omutawaana ogwo tugukoleko. Tusuubira nti nno kijja kutwalamu ennaku. Omugoba w'ekidyeri kino gye buvuddeko yategeeza nga bwe kyali kyetaaga tekinologiya ow'omulembe okusobola okusaabaza abantu n'ebyamaguzi obulungi. People screaming, "Oh, where are you taking us? Where are you taking us?" But now we are sure that we will do our work effectively since we have new and modern equipment which is called map GPS. Ekidyeri kino okutwalibwa okuddaabiriza kizze mu kiseera nga ne MV Kalangala kiva Entebbe okugenda e Kalangala nakyo kiri kuddaabirizibwa era nga kati eby'entambula okugenda e Kalangala byongedde okukaluba. Ab'ebyobulambuzi ku bizinga bagamba nti abalambuzi bakendedde nga kati eby'enfuna byongedde okukosebwa naddala eri abo abali mu mulimu gw'obulambuzi. Kuva mmeri lwevuddewo sinna bunyinza kukiteekamu accountability okugaa nti kati tufiirwa ssente nga bweziti. Wabula kiri kimu nti tukosebwa. Mu kiseera kino abantu b'e Kalangala okuva e Masaka bakozesa MV Pearl kyokka eno olw'omujjuzo abantu bonna tebamalaawo nga kati abalala bakozesa eryato lya Senkata nga lino libaggyako emitwalo 2 ate erya MV Vanessa libasasuza emitwalo 4.5 nga zino za magenda oba madda gokka.